reporting nga tenyuma eva ewammwe. In Uganda, Fort Portal City is experiencing an unprecedented rise in new HIV infections. Twongere okwambala. Mbu speed ya maanyi. Aliyo talabwangako. Ate twagala kutwala kiri kintu kye baba kubamu lwali. Kireke. Kankireke. Amafuta bannanga abava eno n'abava mu bitundu ebyenjawulo. Ekyamazima olaba amafuta ebifo gye bakola enguudo. Abantu abagenda enguudo awazimbibwa ebintu ebimportinga abantu abapya. Anti ku bitundu ewazimbibwa amakubo bamaama bawala bwe batambula nabo batega batege. Omukazi tagenda ku shoti ko n'omuleka. Jukira baba ne ssente ezitayina alina nga bayina ennyonta super. Kalukazi asobola okuleka mu buliri. N'ogamba yagenze ku shoti kolo ng'efuuse longo. Ng'ayiseemu ayina envubuka erizimba ekkubo. So kakati simanyi ekyo tetwakitunuulira, twatunuulira birungi byokka byali bijja. Naye ate Bunyoro amafuta gali Bunyoro abe Fort yonna ewamu bikwatagana. Bawummulira Fort bakolera Bunyoro. Ekyomanya bikwataganira. Era nakyo kikulu by the way. Kino gavumenti kikulu. Bano balina ssente tulina okuteekateeka kiva nti we tunaba tunaakola ekkubo waliwo nawe nalaba nga bagenda kukola kkubo naye nga abagenda ozimba ekkubo abakulembeze ne bateekateeka abazadde nga babagamba bannaye tetwagala kuwulira biboozi bwe biti ne bwe biti tugenda kuleeta abantu abapya bagenda kubamalamu okumala ebbanga ddene kakati namwe buvunaanyizibwa mukuuma abaana bammwe. Tugenda okufuna abagundi babayita batya eno mixed race eringa eyali ebusoga eyo abayindi we bazaalira mu bakyala abasoga otegeera bulungi. Tugenda kufunayo mixed race eyo kati ate efubutuka eyo abachina n'abawala abannauganda. Kale naye nga byebyo nno ebirisayiriza. Bana keep safe. Bano abantu bajja bakola emirimu gyabwe tebalina kyakukola abalinga basajja bakola safaari. Ntwaze myezi 8 banga ddeneko. Kale kakati awo nga tuvuddewo mbadde nkugamba ennaku zino amabaala nga